Akakiiko ka Palamenti akalondola ebitongole bya gavumenti kayingidde Ssabbiiti ey'okubiri nga kabuliza ku nsonga ya Bbanka Enkulu ey'eggwanga ze yasinziirako ng'eggala bbanka z'ebyobusuubuzi eziwera ddala 7. Olwaleero abakungu okuva mu bbanka eno bakulembeddwa Musenkulu waayo Emmanuel Tumusime Mutebire balabiseeko mu kakiiko kano okuddamu ku bibuuzo ebyalabikira mu alipoota ya Ssaabalizi w'ebitabo bya gavumenti. Ssentebe w'akakiiko kano Abdul Katuntu asoose kutegeeza ababaka banne nga bwe waliwo amabaluwa 2 agamusindikiddwa okuva mu Bbanka Enkulu nga galaga nga ebiwandiiko ebimu bwe biri ebyekyama nga tebiteekeddwa okuteekebwa mu lujjudde. Oluvannyuma akakiiko kabuuza abakulu okuva mu Bbanka Enkulu ensonga lwaki baagala Tenfe Trust Bank eyaggalwa mu mwaka 1993 nga yali ekulira omugenzi John Ssebana Kizito. Okusinziira ku mbalizo y'ebitabo bya gavumenti bwe era anoonyereza Bbanka Enkulu yagaana okumuwa ebiwandiiko ebimu ebifa ku bbanka ya Tenfe era avunaanyizibwa kulondola bbanka z'ebyobusuubuzi Tumubwine Twinemanzi. Ku lwa bbanka ategeezezza nti ddala ekituufu tebaabimuwa kubanga ne Bbanka Enkulu tebirina. That, Mr. Chairman, was never provided. And even in our search, as we indicate here, as we responded to the Auditor General, we have been unable to find any kind of inventory report. Kino kyewunyiza ababaka abatula akakiiko kano nga beewuunya engeri Bbanka Enkulu ey'eggwanga bw'eyinza okuba nga talina biwandiiko n'alipootera gakyaggaza bbanka ya Tenfe naddala ebyobugagga bya bbanka eno ssaako ebikwata ku mabanja g'abalina akawunta mu bbanka eno we yaggalirwa. Must be somebody responsible for preparing these documents in the institution. May we be advised on who was supposed to prepare some of these documents and where that person, he or she, is. Have a manual guideline on how it resolves banks. However, right now, as we speak, we are in advanced stages of completing one. So how do you close these banks? What do you look at for uniformity purpose? Amyuka Ssenkulu wa bbanka eno Dr. Louis Kasekende ategeeza akakiiko nti bbanka ya Tenfe yaggalirwa etteeka lya bbanka erya 1999 eryaliwo teryetaagisa kulaga bikwata ku bugagga bwa bbanka ng'eneggalwa. At the time of the closure of Tenfe, the law was the 1969 law, and the nature of documents required at that time to be kept and presented did not include the inventory. So we don't have that inventory as of now. Okay, the law didn't require. It did say don't make an inventory. You can't move in an institution, take it over without acknowledging what you are or documenting what you are taking over. Wano wenyini ssentebe w'akakiiko wasinzidde n'ayimiriza ensisinkano eno okutuusa nga abakulu baleese ebiwandiiko akakiiko bye keetaaga era ne baweebwa okutuuka olwokuna lwa Ssabbiiti eno. And please submit those documents. Colleagues, I think let's end here until Thursday when Bank of Uganda can provide the necessary document for us to proceed with this meeting. Ababaka bagamba nti basobola kugenda mu maaso n'okunoonyereza engeri bbanka eno gye yaggalwamu naddala ebiwandiiko ebikwata ku byobugagga bya bbanka eno okutuusa nga bafunye okunnyonnyolwa. Naye okutugamba nti nkiweeyo ennaku ate ne mujja nga temulina documents kiringa oba tebatutwala nga seriously oba waliwo kibasigaziza nga tebaagala kiveeyo mangu kuba ogenda n'olaba nti n'abakungu abazze ono asonga mu munne ono n'asonga mu. Tulina okulaba obukakafu Bank of Uganda bwetulaga nti empapula ziizino banka eri yali eremereddwa amabanja gagisinza obungi ntugigalawo. So kakati kwe kubazaayo baleete empapula ezo bazitulage then ng'akakiiko tulabe kiki ekyokukola nga tusinzidde ku mpapula ezo.